Yeebazibwe nkwaniriza nnyo gwandaba amannya nze Miriam Jumba. Oba gwe mulundi gwe ogusoose okundaba oba okulaba vidiyo zange, nkwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era nkulamusizza. Kwebaza emirimu gy'okola, weebale kusaba, weebale kunoonya Mukama, weebale kwagala Mukama, weebale kwagala baaluganda, weebale kulaga musana ga Kristo mu nsi. Kakati olunaku lwa leero ŋŋenda kwogera ku nsonga. Ensonga eno ekituufu kiri nti nze ng'omuntu era n'abantu abammanyi personally bakimanyi nti ensonga eno sitera kwagala kugyogerako. Olw'ensonga nti erina awantu weetera okutakula abantu etutakula. Kati nange bwe mba njogerako nange ntakula. Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda kitala kya bwogi bubiri, kisinga ekitala eky'obwogi obubiri. Kitegeeza bwe kiba kikusala nange akyogera gwe bayiseemu okkozesa, nange kiba kinsala. Kati nange kennyini ng'omuntu kinkaluubirira oluusi okwogera, kubanga ebigambo ebimu Mukama abintegeeza emyezi bifo nga sinnatuusa kubyogera, naye birina we bintakula, naye ate ekirungi kyabyo nti birina we binkasuka mu nsi y'omwoyo. Amiina. Ensonga eno gye ŋŋenda okwogerako Mukama waffe, y'emu ku nsonga Mukama waffe Yesu gye yateekako nnyo essira, naye unfortunately ebifo ebisinga mwe tusinziza tebikyagyogerako. Simanyi nsonga lwaki tebakyagyogerako nnyo, naye nze nsuubira y'emu ku nsonga ezisalawo wa gy'olaga ng'ovudde mu bulamu obw'omubiri. Kakati nze ŋŋenda kugyogerako ku lw'ekisa kya Mukama waffe Yesu, era nsuubira nti bwe tunaamalira ojja kuba olina ky'ofunyeemu, ojja kuba ofunye lessons ez'enjawulo, otandike okukola ebintu ebimu mu ngeri ey'enjawulo, by'obadde okola ng'onaanyanaanya ojja kwongera obbikola ku sipiidi. Ensonga ey'okubiri lwaki njagala kwogera ku nsonga eno, simanyi budde bwe nkyalina ku nsi, obudde bwe nnina bwe nsigaza okubeera omulamu mu mubiri guno sibumanyi. Kyemanyi nti nsigaza obudde butono, era bw'ogeraganya obudde bwe nsigaza ku nsi naawe bw'osigaza ku nsi n'obudde bw'ogenda okumala yonna gy'onoomala obulamu bwo obutaggwaawo butono nnyo. Kaakati naalyagadde nkozese omukisa guno nga nkyali mu mubiri okusobola okuzimba obulamu bwo okukugasa. Njagala nnyo nga nkyayambadde omubiri, Mukama nga nkyampadde omukka ogw'okussa, nga akyampadde obusobozi okwogera. Kwegamba nfukumule buli kyabugagga kyonna kye mmutegeddeko, nkitegeeza omuntu omulala ye akole okusalawo okusinziira ku kyawulidde. Saagala kulaba muntu yenna azikirira olw'okuba tategedde mazima. Sigambye nti amazima gonna nze ngalina, nedda, kye ntegeddeko nze kye nkutegeeza. Ate nange gye nkoma okubyogera nange gye bikoma okunkolamu. Era nze nsuubira nze omu ku bantu abasinga okulaba vidiyo zange bwe mmala ogikola nnyinza ogiraba emirundi nga 10 for the next days, buli kaseera, buli ku makya, buli misana, buli lwaggulo, ne nzisabiramu ne nzikaabiramu. Amiina. Kakati mmwe temubeere ne mugamba oyo abambi alabika yakola ki, yatuuka, kati naffe atugamba tugende tutandike olugendo. Nedda bambi, nze nsinga okubeera obubi. Katonda takozesa muntu lwakuba atuukiridde, naye amukozesa kubanga asazeewo. In fact kankiyiseewo kino nga sinnakyerabira. Tolimbibwalimbibwa ng'obuweereza olw'okuba Mukama akukozesa n'olowooza nti otuukiridde mu Katonda. Kankiddemu. Tolimbibwalimbibwa olw'okuba oweereza, olw'okuba osabira abantu ne bawona, olw'okuba okola ebyamagero, olw'okuba okola ABCD, n'olowooza nti ekyo, that is not an indicator. Ekyo si kabonero kalaga nti oteredde ne Katonda. Era Mukama waffe Yesu yakyogera n'agamba nti si buli agamba nti Mukama wange yagenda okuyingira obwakabaka bwa Katonda. N'addamu n'akyogera nti bangi bajja kujja nga bagamba twakola ebyamagero mu linnya lyo, twagoba emizimu mu linnya lyo, maybe twawonya endwadde mu linnya lyo. Ajja kugamba nti mugende muve wendi nze saabamanya. Lwaki? Waliwo bye bataakola. Kati kitegeeza osobola nnyo okuweereza Katonda mu maanyi, ensi yonna n'ekumanya, amafuta nga gakukulukutako bukulukusi, ng'oganga n'ekisiikirize kyo bwe kigwa ku mulwadde awona buwonyi, naye n'otayingira bwakabaka bwa Katonda. Amiina. In fact ekigambo kino Mukama
akyemphasizinga mu passages nnyingi naye kale katuddeyo we mbadde njagala mbadde just ako njagala kayisaawo tegeere nti omuntu okukozesebwa si garanti nti agenda kuyingira eggulu. Okukozesebwa Katonda si garanti. Amiina. Ate si buli atandika obulungi nti amaliriza bulungi. Kale kakati ensonga gye ngenda okwogerako nsonga ya butuukirivu. Obutuukirivu. Tugenda kwogera ku byawandiikibwa Pawulo bye yawandiika ne Mukama waffe Yesu ebintu bye yayogera. Naye ndowooza nja kiteeka mu sections 2. Then kye ngenda okukola ngenda kutandika n'obujulizi obwange experience gye nafuna. Nabagamba abalabye ku vidiyo zange ezimu nti ebintu ebimu ngenda okujja okubyogera nga just sikisomye busomi mu Bayibuli. Mba nkiyiseemu ng'omuntu. Katonda alina ebifo wantwala alina experience zampisaamu mu mulembe gwange mu butono bwange buno mu katono ke mutegeddeko. Kakati ekyo nze kyempulidde kyenfiirinze kyendabyeko n'amaaso gange kyenkubuulira nze bongereza byawandiikibwa. Nze nsuubira nti lwaki Katonda akozesa ebintu bino okubindaga nze n'abaweereza abalala balinga nze. Oleme kubeera eyo olowooze nti ebintu bino story nti bawandiika biwandiike. Oba tutegeeraganye. Kale kakati omwezi gwali gwa mukaaga ye June 2020. Ennaku z'omwezi zaali 28. So ku makya ga June 28, 2020 Mukama alina ekintu kye yandaga, alina awantu we yantwala. Kakati nze we nnali ebintu bino ebimu siyinza kugamba nti nafuluma oba nakola ntya, sisobola kumanya, nze neesanga ndi mu kifo. Naye ekifo kino we nnali nalaba nga ndi ku highway nga nnene like gy'okomya amaaso like nga tolaba gy'ekoma tolaba gy'etandikira. Nze neesanga ndi ku highway eno yali nnene nga ngaze erina lanes nnyingi. Naye ekimu ku byanneewunyisa ku highway eno yali one way. Nga kitegeeza one way ndowooza ffenna tugimanyi. Bw'oba otambula oba bw'oba ovuga todda kwega yali egenda mu maaso nga tewali mmotoka oba bantu badda mabega. Tukitegedde ndowooza. Yali highway nga nnene naye ng'ate eri one way. Kaakati kitegeeza tewaaliwo bantu bonna baali badda mu direction ndala. Direction yali emu. Buli omu yali agenda mu maaso nga tosobola kudda mabega. Era nalaba mmotoka nnyingi ku highway eyo, nalaba emmotoka nnyingi eza buli kika. Nalaba tractor, nalaba excavator, nalaba obumotoka obutono, nalaba loole, nalaba zi trailer, nalaba zi baasi, taxi. Nga bw'omanyi emmotoka ebika by'emmotoka bibenze, nalaba mmotoka. Kakati mu mmotoka ezo mwalimu abakazi n'abasajja, abaana, like abantu ab'ebika eby'enjawulo, abakkala ez'enjawulo, ab'ennimi ez'enjawulo. Basically ndowooza kyali kikiikirira abantu bonna mu nsi. Abamu baali bavuga emmotoka nga bo be bavuzi, abamu baali ba turnboy oba bakondakita, abamu baali basaabaze. Naye ate mu bantu abamu waliwo ate abantu nga bo bakozi. Abamu baali bakola mulimu gwa ku maintaininga luguudo. Abamu baali bakola nga olaba traffic officer bw'akola emirimu gya traffic jaamu, waba akutte n'ajja n'ayambako bintu bwe bityo. Era nange z'omu ku bakozi abaaliko ku highway eyo. Nze saaliko nga passenger, naliko nga mukozi. Era buli omu ku ffe yalina omulimu gwe yali aweereddwa. Waliwo mukama waffe eyali eyatuwa omulimu ogwo ogw'okukola ku luguudo olwo. Buli omu yalina omulimu gwe ogwatuweebwa mukama waffe. Basically, each of us had a specific task that we were assigned to do by our master. Kakati nze omulimu ogwange gwali gwa kulaba nti emmotoka eziri ku luguudo olwo highway, jjukira it's one way. Omulimu gwange gwali kukakasa nti buli eyeetisse emigugu oba abantu tasussa mu kigero ky'alina kwetikka. Oba okitegeera olanga oba baziyita way bridges, olaba emmotoka ebyo ebitwala ebyamaguzi bapima obuzito obuli mu mmotoka eyo. Singa busukkawo emmotoka eyo tebagikkiriza kweyongerayo. Kati gyegimu ku mirimu gye nalina okukola nze. Kati nga kyenkola emmotoka ngiyimiriza, bweyimirira ne ngizza ku side like ne mba signaling abadde ku side. Bwe namalanga
n'empima n'enkebera ne inspecting alinga nkola inspection okulaba nti emmotoka tesitudde buzito busukka mu obwo bw'erina okusitula mu mateeka. Ekyokubiri, omulimu gwange ogwokubiri gwali gwa kulaba nti emmotoka ezo zaali mu good working condition like nga ziri mu mbeera nnungi. Ekyokusatu, omulimu gwange gwali gwa kulaba nga emmotoka ezo zitukula. Kankiddemu, omulimu gwange ogwokusatu gwali gwa kulaba si nze nali nnina ozirongoosa nga nze, nedda, omulimu gwange gwali gwa kubagamba banne emmotoka yo nkyafu girongoose era nga sikuvaako paka nga emmotoka ogirongoosezza. Era nzijjukira nayimiriza badriver ab'enjawulo abalina emmotoka eziddugala n'ezinspectinga n'enziraba nti emmotoka yonna bwe yali ng'eyisa like etuukiriza ebisaanyizo by'obuyonjo nga ngireka nga yeeyongerayo. Emmotoka ezaali tezituukiriza bisaanyizo bya buyonjo oba ezo ezaali zeetisse nnyo okusukka ku weight eyali ekkirizibwa, naziragiranga basitule ebintu ebintu babikendeeze weight bagiggyeko balongoose n'okulongoosa amamotoka gaabwe. Kati nze gwe gwali omulimu gwange. Kakati mba nkyakola emirimu ne bannange nga bw'obimanyi imagine muli ku mulimu kati awatali ku like suddenly nga tewali warning ngenda okulaba nga mpulira obunkenke. Omanyi we wabeerawo omuntu omukulu ajja, waliwo obunkenke bwe muwulira, buwulira somehow tension eyo, nze ndowooza ngiyita tension. Waliwo obunkenke naye nga bw'amaanyi nnyo. Kati saamanya bunkenke lwaki bwajja naye nze nabuwulira. Kati ngenda okulaba nga ndaba emmotoka convoy, nze nalaba convoy naye olaba nga convoy ya poliisi weebeera. Convoy oba mmotoka edda oba caravan y'emmotoka, naye nze nalaba emmotoka zaali za pick-up trucks, naye nga nnyingi nnyo nnyo nnyo. Basically nga gye zikoma emabega sirabayo, zaali nnyingi. Kati ku mmotoka ezo pick-up nga mumanyi kabangaliza poliisi, kagambe kati mu bannayuganda mukitegeera nga bakabangali ya poliisi mumanyi ebibeerako. Kakati kwaliko abasajja nga bakutte emigemerawala, bakutte emmundu n'ebyokulwanyisa nga bambadde combat, baalabika nga ba special forces naye tebaali bapoliisi, tebaalabika nga abapoliisi ba bulijjo kubanga ne number plate nali sizirabangako. Okusinziira ku mulimu gwe nali nkola kirabika emmotoka za poliisi zaayitangawo naye emmotoka zino zaaliko number plate za njawulo n'abantu abaaliko baali bambadde mu ngeri eri special etali ya bulijjo. Kakati abantu bano baalabika nti balina omulimu gwe babasindise okukola naye nga like special assignment etali ya bulijjo nga wolaba SFC tebakola mirimu gy'abapoliisi ba bulijjo. Kakati probably kyekyaleetawo tension. Era omulimu ogwali gubaleese gulabika gwali si gwa kuzannyirwamu. Abantu bano baalina obukuumi, bajja kugamba emmotoka zino zagirako obukuumi obwa waggulu ennyo 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 ennyo. Kati mu maaso karavani eno oba motorcade we yatandikira, emmotoka eyasooka yo yali yanjawulo yalinayo pick-up naye ng'ate tefaanagana na zino endala ezaali emabega. Kugamba nti pick-up zaali nnyingi nga sijja kulimba eyasembayo saagiraba kubanga zaali nnyingi. Kakati nagenda okulaba nga ku buli pick-up okuggyako eno esooka mu maaso ne pick-up zonna ezaddako zaaliko keegi oba mu Luganda bakiyita batya? Nga olaba kati pick-up zino ze bateekamu abasibe. Mumanyi pick-up ezitwala abasibe zirimu ka mini prison, bukeegi bwe butyo bwe bwaliko. Naye bukeegi buno nga buli heavily guarded nga bwe nkugambye, buli pick-up kwaliko abasirikale. Naye nga mulimu buli pick-up yaliko keegi. Kati ngenda okulaba nga mu keegi munda mulimu abantu. Kati buli mmotoka yalinako omusibe omu. Buli mmotoka ng'eriko omusibe naye nga babasibye bali munda mu bukeegi obwo bwali ku mmotoka.
nalaba abakazi, nalaba abasajja, nalaba abaana, nze nalaba abantu ab'enjawulo. Nkugambye nti abantu highway eno yaliko abantu ab'enjawulo like from different races. Tebaali ba ggwanga limu, tebaali ba nfaanana y'emu, tebaali ba kkala y'emu. Abantu bano baalabika nga bali arrested, they were under arrest, oba kaŋŋambe nga onoogamba nti baali bakwatiddwa. Naye nga bakuumibwa mu ngeri obukuumi obwabaliko bwali bwa waggulu nnyo. Kati buli musibe gwe nalaba yali mu keegi ye bw'omu era yali tayogera na muntu yenna like nga bonna bali quiet. Kakati nagenda okutunula mu maaso gaabwe, omanyi obeera mu nsi ey'omwoyo nga bwe ntera okyogera, ebintu bingi by'osobola okureadinga n'oba toyogedde na muntu. Mu maaso g'abasibe bano nalabamu ensonyi eza waggulu, like shame, great shame. Baali bambadde ensonyi ku maaso gaabwe. Ekyokubiri, baali bamanyi feeti yaabwe, like enkomerero yaabwe baali bagimanyi, kyentegeeza nti baali bamanyi ekigenda okubabeerako era baali bakikkiriza. Basically omulamuzi yali talina kubasalira musango nti omusango gukusinze, baali bakimanyi era nga bakikkiriza nti omusango gukoze eki, gubasinze. Jjukira baali just under arrest nga tebanaaba batwalana mu maaso ga mulamuzi, naye already okusinziira ku kye nasoma mu maaso gaabwe already baali bakikkiriza dda nti omusango gubasinze era nga bo balaba nti omusango ogugenda okubasinga oba omusango ogubasinze bagugwanira. They felt that they deserved ekyo ekyali kigenda okujja gye bali, punishment gye baali bagenda okufuna. Bo baawulira munda zaabwe nga bagigwanira. Kati basically abantu bano nze saalabako n'omu ku bo yali alwana. Olaba kati nga we bakwata abantu kati balisi mu environments ze tumanyi nga Uganda, bwe baba bakutte omuntu abapoliisi nga bakutte babakwata abasibe abo bwe baba arrestinze baba balwanalwana. Bano abasajja babakwata nga teyalwana. Nze be nalaba be baakwata nga talwana, tagaana era bamusanga bulungi nnyo ng'alina byakola, ne bamukwata nga olaba bw'okwata enseenene. Ne bamuyingiza mu kakomera, mu kamini prison, mu kakeegi ne bamusibiramu nga talwanye, nga takaayanye, nga teyeegaanye, basically ng'olwedde akimanyi nti omusango gumusinze. Kakati mu tension eyo obviously natya. Kakati mu tension eyo ngenda okuwulira nga mpulira omusajja, nawulira eddoboozi ly'omusajja ayita, yampita naye nga yandi mabega. Kati nenkyuka ndaba ani ampita, naye eddoboozi ly'okusinziira ku tooni gye yakozesa yali mukambwe nnyo nnyo, like eddoboozi teryalimu kusaasira yadde. Teryalimu kusaasira. Nkugambye eno force lino eggye lyali special force, teryali magye nga poliisi ya bulijjo. Omusajja yampita, basically yali ampita, nze nategeera nti ayita nze. Naye eddoboozi lye nga teririimu kisa n'akatono. Kakati ngenda okukyuka nga emmotoka eyasebadde esoose mu maaso like ekulembedde convoy gye nayogeddeko eyimiridde mu luguudo wakati n'epaakinga. Yapaakinga mu luguudo, tebadda ku sayidi, bapaakinga mu luguudo. Omusajja n'ava mu mmotoka eyo mu maaso. Yafuluma, yali ayambadde ebyambalo olaba nga ba traffic officer mu Uganda bwe bambala, essaati ya white n'empale ya white bwe yali ayambadde. Kakati n'addamu n'ampita omundi ogwokubiri, naye nga eddoboozi lye libwatuka. Sigamba kuwoggana, ngamba kubwatuka, nga wuwulira eggulu bwe libwatuka. Omanyi nze ntya nnyo eggulu, eggulu bwe libwatuka mmanyi n'okugwa wansi like neewogoma. Kati eddoboozi lyabwatuka, bannaye okutya ne kunzijula. Basically nakankanira we nnali. Lyali lyakubwatuka ate nga lirimu obuyinza bungi. Oba nkyogere nti omanyi mu nsi ey'omwoyo obuyinza oba obuwulira. Authority, yakozesa authority ng'abwatuka ate ng'akozesa authority. Yayogera bw'ati, madaamu jangu wano.
yayogera mu Luganda nanga madamu jangu wano. In fact yagamba gwe madamu jangu wano. Kakati of course nali ngezaako ku processinga kyangambye gwe madamu jangu wano. Kati mba ngezaako ki processing. Omusajja simanyi ngere gye yabuuka we yali. Najja nangwira. Yangwira we nali ku side ya luguudo. Jukira bansanze nkola mirimu gyange. Yangwako seeteese nankwata yansika omukono guno gwa right n'agusika bwati. N'amanya mayitirivu. Kati nangamba nzize kukebera. But like inspecting nga wolabo kankuwa example. Kwega basically yankwata nga wolabo bakutte omubbi oba omunyazi oba omuntu omutemu bwati ye atmosphere yaliwo essaawa eyo. He demanded to inspect me. Teyansaba nti njagala kukebera. Demand oba mu Luganda bali kigambo kisimanyi. Kakati mba nkyalowooza ku kyangambye ngenda kukebera. Omusajja mba sinaba like kumuddamu oba nzikirizo yate n'alikoze ndi. Nagenda okulaba nze nga nyambadde empale trouser nga ya white ne top nga ya white nga nange ndaba nyambadde white. Kati bwe yangamba mbu ayagala kunkebera agenda kunkebera nali sina kye naamuzzeemu nga simanyi na kyakumuddamu kubanga nali ntidde nga sikyalina kyakukola na freezinga. Kati yankwata ne force ey'amaanyi n'akwata empale yange trousers n'agikwata n'agiflippinga bw'ati. Omanyi wano wabeera omusipi wano empale weekwatira wano ekiwato we kibeera eky'empale. Kati kye yakwata n'akikwata n'akifuula bw'ati ng'alabika alina kyakebera munda mu mpale. Kankuwa example kati olaba akatambaala kano kali bwe kati. Kati kubamu akafaananyi nga kino kyekiwato eri bweti. Kati bwe yajja yagira ati n'akafulipinga munda bw'ati akebera alabe ndowooza yalina ekintu kyakebera wano. Kati nze saategeera kiki kyanoonya. Kakati era nange neebuuza mu mutima anoonya ki? Naye sirina kye nnyinza kumugamba kubanga yali mukambwe nnyo ate yalabikanga ninako obuyinza kati nga sirina ngeri gye nnyinza kumwetaasaako ate jjukira waaliwo heavy guard. Kakati ngenda okulaba ng'akebera ng'era akebera ku gundi ku trousers ng'agenda akebera yanneetooloola emirundi ng'akebera ng'alabika alina ky'annoonyaako. Naye nange kennyini baaba gwakebera nali simanyi kyanoonya. Kakati n'ambuuza akabonero kaluwa? Where is the mark? Akabonero kaluwa? Naye nga kye ŋŋamba kye kino. Ebyo byonna bye yayogera ng'abwatuka bubwatusi nga tayogera nga bwe njogera naawe. Ng'abwatuka kati ng'eddoboozi lye siriwulira buwulizi mu matu naye nga ndiwulira mu buli fiber y'omubiri gwange nga ndiwulira. Kati ng'okutya kweyongera ku kutya ne kweyongera kutya buli we yayogeranga ng'okutya kunneeyongera kankyogere bwentyo. Kati n'ambuuza akabonero kaluwa? Kati bwe yambuuza akabonero kati nga sitegeera n'akabonero kayogerako nga sikimanyi kyakola basically nali nkiraba naye nga sitegeera kikigenda mu maaso. Kakati n'akwata engalo ye eno index finger eno eya right hand ali ku gundi ku mpale gye nkugambye munda mu mugundi awaliwera west kati nga agisise agifudde bw'ati. Kati n'akwata engalo ye bw'ati kanaekoti movinga n'anoonya after some time n'adda ku right hand side kati n'akolawo ka sign bw'ati. Kati bwe yakola ka sign kaali ka invisible nga tosobola kalaba naye nze nalaba ng'alabika alina ka sign kaakola. Nagenda okulaba ng'akabonero keewandiika ku lugoye lwange ku mpale awo wennyini we yali akutte we yali asonze olugalo lwe akabonero ne keewandiikako. Like kasooka ne kajja nga kali faded nga kafeedinze ngenda okulaba nga kajja gye yakomanga okukola sayini eyo nga kagenda kafuuka thiike nga kagenda kafuuka mu visible. We yamalira okwetoola okutambuza engalo ye akabonero ne keewandiika ne nkalaba clearly nga kali kiri akabonero weekali.
Kati bwe yakalaba naye yennyini simanyi oba yali akasuubira naye bwe yakalaba n'agamba akabonero kaakano obwedda ke nnoonya. Kasita yakalaba eyabadde akambuwadde eyabadde alabika like yabadde akozesa eryanyi force yasanyuka nnyo naye okulaba ngu omusajja abadde omukambwe atandise okuseka ye yennyini basically yaseka nga naye nga nze nkyali mu kutya. Feesi ye n'ekyuka countenance ye feesi ye n'ebeaminga with delight bwe yalaba akabonero akaali ku kyambalo kyange. Jjukira ekyambalo kyange kyali kya white naye kitegeeza kirabika okubeera white kyali tekimala nali neetaagako akabonero. Kakati bwe yamala kalaba bwe yamala n'asanyuka n'amala oluvannyuma n'ambuuza akabonero kano wakaggyeewa akabonero kano nga tekalabika. Yakyogera emirundi n'emirundi n'ayita omu ku basajja abaali naye abasirikale n'agamba akabonero kano nga tekalabika yambuuza akabonero kano wakafunye otya nga naye yennyini yeebuuza gye nakagye. Kati nze gwabuuza mukazi wattu wano n'adesimaiti n'akabonero bwe kali nti nkalina. Ekyokubiri nga simanyi nange gye kaava nze just okutegeera nti nina akabonero ye yamaze kukola bintu bye yakoze n'ankebera ne ndyoka mmanya nti akabonero nkalina kati nga sirina kye nnyinza mmugamba. Kati n'aba n'aŋŋamba abantu abalina akabonero kano batono nnyo 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 nnyo. Jjukira ebigambo bino this time abyogera nga musanyufu. Kwegamba nali sirabangako muntu musanyufu ngo yali mu surprise ng'ali mu delight nga olaba ali relieved kirabika yali kweganga alinga ng'agamba obwedda kino kye nnoonya naye obwedda kimbuze like nkinoonyeza mu bantu abamu abayitirivu nesikola sikiraba nga ndaba musanyufu olw'okubanga akabonero kaabadde anoonya ku bantu abangi at last akalabi. Kati nze mukazi wattu nasigala nsirise nga bwe nkyakankana ne nninda nsalira omusango. G'amazima nze nali mmanyi nali ndowooza bagenda nange kunkwata banteeke mu kkomera banvuge. Kugambye abantu baali tebalwana be baali bataddemu because abantu abali mu kkomera g'amazima baali bantu nga nze probably baali balungi okunsinga nange simanyi lwaki nze bansanga n'akabonero simanyi. Kaakati bwe yamala okuŋŋamba nti abantu batono be balina akabonero ako nga musanyufu nnyo 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 n'anta like drip gye yabadde ankutte ku mukono n'anta. Kati n'astepinga aside nagenda okulaba ng'asika olupapula twalinga ku papula naye ng'eringa certificate like omala akapapula like kaali like 15 centimeters by 15 kaali kapapula katono bwe kati nga ka white yakajja mu nsawo ye ey'empale white trousers ya right ensawo ya right n'asikamu akapapula. Kati akapapula ako quality yaayo yali nnungi nnyo nga kaali between white kaali ka white naye nga bw'akafulipingamu bw'ati nga kashininga nga kalina some glow eringa ng'olaba eya gold bwe katyo bwe kaali. Simanyi sijja kulimba nti nali nkalabyeko naye yakankwasaako nakakwatako nga kakalubamu. Kakati material yo gye baakakolamu sijja kulimba sigimanyi. Kakati kaali blank tekwali kigambo kyonna kiwandiikiddwa. Kati n'asika yalina mu pocket ye eya right yalinamu golden pen n'agiggyayo n'atandika okuwandiika ku certificate eyo yampita ne ngenda ku side ye nga bw'onooba owandiika ekintu kati nga waliwo omuntu akuli wano ng'alaba by'owandiika. Kati bw'atyo bwe yakola nze nali ku side ye ndowooza nfuuse mukwano gwe nenzira ku side kati nendaba by'awandiika bino ebigambo bye yawandiika nti eno ye certificate yabiwandiika mu Luzungu eno ye certificate ekuyingiza mu mbaga ey'obugole gye sentence eyasooka. Sentence ey'okubiri n'agamba I authorize nti nzikiriza oba mpa olukusa n'awandiikawo erinnya lyange okuyingira embaga ey'obugole ye sentence ey'okubiri. Ekyanneewuunyisa erinnya lye yawandiika teyawandiika Miriam Jumba. Jumba si linnya lyange lya buzaale. Jumba linnya nalifuna lwa kufumbirwa nalifuna mu bufumbo marriage.
yakozesa erinnya lyange liri lye bantuuma lyenkozesa ku documents zange ez'okusoma n'ebiki ye yakozesa erinnya lyange maiden name lye yawandiikako amannya gange abiri ge yawandiikako erya Jjumba teryaliko kitegeeza obufumbo bukoma ku nsi mu ggulu tebugendayo. So sentence yokubiri yagamba nti mpadde olukusa Miriam Nantamu okuyingira embaga ey'obugole era bwe yamala n'asayininga yasayiningawo erinnya lye Yesu Jesus mu golden pen. Bannaye Yesu awandiika bulungi. Yesu awandiika bulungi. Simanyi ngeri gya kinnyonnyolamu naye kale kankomaawo I will just get emotional. Kati bwe yamala n'ampa nange n'aŋŋamba naawe sayininga ne nteekako omukono gwange nakwata ku peni ya Mukama waffe mu ngalo zange nze ndi left handed ne mpandiika ne nsayininga erinnya lyange signature yange. Bwe yamala n'ampa certificate yange n'aŋŋamba bw'ati nti eno certificate again it's going to grant you access egenda kukuyingiza mu mbaga ey'obugole embaga yange ey'obugole Yesu yennyini ye yayogera n'aŋŋamba this certificate will grant you access to my wedding feast. N'aŋŋamba gikuume n'obulamu bwo bwonna basically nga ategeeza nti oba ofaffa naye certificate eno olw'okuba olina akabonero certificate eno gikuume guard it with your life. Era nakwata certificate yange mu mukono gwange ne ngitunuulira bannaye ng'eriko erinnya lyange ng'eriko omukono gwa Yesu yaguwandiiseeko yasayininzeeko nga nange nasayininze. Era bwe yamala n'ansiibula ne yeeyongerayo ng'agenda akebera abantu abalala. Bannange simanyi ngeri gye nnyinza kunnyonnyola kintu kino. Mukama ffenna atubanja obutuukirivu. Mukama ffenna atubanja obutuukirivu. Abantu bano abali mu keegi baali bantu nga nze, baali bantu nga ggwe. Mukama ffenna atubanja obutuukirivu. Waliwo akabonero ka Katonda, Katonda ka demandinga buli muntu bagenda kukakubuuza. Ekyewuunyisa abantu bano abali mu kuseero mu makomera gano tebaalingamu babiri ng'abeera buli omu alina ekkomera lirye, buli omu ayimirira yekka mu maaso ga Mukama osala omusango. Nange bwe baali bankeberanga nze ate teyaŋŋamba nti olw'okuba nga nfunye olw'okuba nina akabonero olw'okuba nfunye certificate nti awo mpiseewo nedda yaŋŋamba certificate akabonero obutuukirivu bwandabyemu bwansanzeemu olw'ekisa kya Katonda bwe yandabamu n'asatifayinga mu buwandiike n'ampa certificate nina kubukuuma n'obulamu bwange. Kitegeeza ki nti ate nina kukola nnyo 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 okusukka ne bwe mbadde nkola okusobola okutuuka awawakanirwa. Vidiyo eno kangikomye wano essaawa zino ngenda kuddamu ndikodinga evidiyo endala nga nkuwa ebyawandiikibwa ne description explanation y'ekintu kino tweyongere okitegeera kubanga nze kusinziira ku kye nalaba kusinziira ku kigambo kya kano kye kyogera tewali agenda kuyitawo, tewali agenda kuyingira nga talina butuukirivu. Byonna osobola obbikola, amayumba osobola oggafuna, omukyala osobola omuwasa, omwami osobola omufumbirwa, abaana osobola bazaala n'ogaggawala Abaganda bakuyita kukola ki? N'ogaggawala n'ovunda. Naye ng'omaze okuvunda omwoyo gwo gulagawa. Ng'omaze okuvunda Mukama tagenda kukubuuza bintu, agenda kukubuuza butuukirivu. Agenda kukubuuza butuukirivu. Certificate ekibuuzo nga mmaliriza. Certificate ogirina oba nedda? Akabonero kalina oba nedda? Nze newankubadde mu kusinziira ku kye nalaba nali mbifunye naye ate nze kinkakatako nnyo okukola ennyo kubanga sitaani kasita akikulabamu agenda kusalawo agezaako akikubbeko oba okitegeera. Kati nze kinkakatako nnyo newankubadde nkifunye ate neeyongera okufuba okutuukirira mu Katonda, neeyongera okufuba okutuukirira mu Katonda, neeyongera okufuba paka we ndituuka awawakanirwa. Sigenda kuzikiza
mu nsonga ya butuukirivu, sigenda kuzikiza mu nsonga ya kutuukirira mu Katonda paka nga nnyingidde eggulu. Mukama akuwa omukisa. See you in the next video. Bye bye.